Ampuliriza omulungi kwaniriza nate mu ssuula yaffe ey'omunaana ey'olugero lwaffe Tokiiya ngonge ento. Eno nno eyitibwa jjajjayo lujwijwira amubula ku maaso. Ew'omulwadde baatuukayo mirembe newankubadde gaali matumbi budde. Kafukamiza nsozi ya Ttiina teyaliimu nkenyera yonna ate nga naye yali mugoba mulungi. Tokiiya bwe yakuba eriiso ku jjajjaawe emmeeme yamugwa wala era yatya nnyo kubanga lujwijwire yali omuvule gw'omusajja, obulwadde ne kakulu asomba byali byekobaanye ne bimugetaageta ng'omuggo gw'omu kibira. Omulwadde yali azibiridde yazibula amaaso bwe baamutegeeza nti muwala we ne musajja munne Tokiiya baali baamutuuse dda ku lusegere. Yeekakaba ng'eno bw'akema n'akwata muzzukulu we ku mutwe n'amubuuza nti "Omulangira, ozze? Mbadde ndowooza nti ngenze gye batambuza omugongo ng'obwato nga sikusiibuddeeko. Gampedde mutaayi wange naye ggwe kifaananyi kyange. Mazima ddala ekiteezaala tekyala. Obeeranga nno omusajja ateerya ntama eŋŋwaŋŋuli era emmekete. Tewekkiriranyanga ate beeranga mwagazi w'abantu. Mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Weegenderezanga nnyo ng'okwana emikwano kubanga bwe weekulukuunya ku kiswa toyinza butasiiwuuka. Ensi eno efugibwa bwongo so si lyanyi. Teweerabiranga nti ku nsi kuno buli ccupa etuula ku ntobo yaayo ne weebeera ntono etya. Musajja munnange, ensi eno eringa mugga. Bw'obanga oyagala okugeza obuwanvu bwagwo tonnyikangamu ebigere byombi. Osoosangamu kimu si kulwa ng'omugga guba muwanvu nnyo ne gukumira. Obeeranga mwegendereza mu buli ky'ogenda okukola. Weeraba muzzukulu. Omulwadde bwe yamala okwogera ebyo teyaddamu kunyiga. Tokiiya bwe yabuuza jjajjaawe gye yali alaga n'atamuwuuna, abaaliwo ne batandika okufeesa. Abaalugera nti endwadde ekula kiro baalutuusa kubanga eyo nga mu kawooza masiga akasikonda kaatandika okusika omulwadde era bwe bwatuukira mu kinywambogo nga lujwijwira takyateganya bafumbi. Ebiwoobe n'okwaziirana byawawumula Tokiiya yali yeebase emboleera. Agenda okwegolola obwentoogo mu mulyango nga jjajjaawe yafuuse dda ekitalo era nga bamugalamizza dda mu ddiiro wakati. Ekintu ekyasinga okukutula omulenzi entege kwe kulaba nnyina ng'akaaba. Olaba nnyina ye gwe yalowoozanga nti mugumu ng'ekyuma yali akaaba. Ebintu byali bikambaze. Engeri omugenzi gye yali omutaka olumbe baalukumira ennaku 3 beddu. Abaali ku kyoto baasula bawema kasooli kubanga omwezi gwali gwa Ssebaaseka ate ne kasooli ku mulundi ogwo yali abaze ng'akungula n'okukungula. Essaawa ey'omunaana bwe yatuuka, nnasiisi w'omuntu eyagenda okuziika wali tolina nawooyisa kigere. Abantu beekulumuula batyo n'amabugo ne gawera mangi kubanga mu bulamu bwe omugenzi yali mulambuzi w'abantu ate nga muziisiruku lwe. Bw'atyo omusajja mukulu lujwijwira yawerekerwa mu kitiibwa ekyali kimusaanidde. Nga bamaze okulimumalizaako, abakungubazi baaweebwako okuzza eri omumwa. Abantu abakulu baaliira mu luggya ate bo abaana ne bagabulirwa mu lusuku. Tokiiya bwe yasindikibwa mu lusuku agenda alye ne banne katono ekyemisana akirunge mu mmindi kubanga bwe baamala okubasoosootolera, mwana mulenzi n'asumulula ennanga y'ettama. Yanyumyanga nga banne bazannyisa malookooli. Bwe yateekangamu ebisesa banne bo baakolanga ebiri nga waalukuku anti baasekanga bwe bagawa obwala. Tokiiya teyamanya nti abaana b'omu kyalo tebazannyisa mmere. Agenda okumulabula yennyina omuto eyamulangiriza nti "Gwe omulenzi alejja ng'enjoga banno bali okola ki? Kojja nno okwate muli omweso. Oli mu kuleekaana nnyini ng'atunda mu katale ka Nnalubabwe." Omulenzi yajjukira okwebikka nga bwakedde dda anti agenda okutunula ku lwaliiro ng'emmere mmye. Kyeyava awoggana nti "Maama, abaana emmere yonna bagimazeewo."
Banne be yali anyumiza kifo ky'okumusaasira baasekerera musekerere. Singa jjajjaawe omukazi teyamukolezaayo, omutemampola gwandimusudde kawansazi. Gwe wamma bajjajja baabiraba nti ewaakanyumiza tewaala nkoko. Okuziika olwaggwa mu kyalo tebaabandaalayo kubanga omulenzi yali alina okugenda akakkalabya buto emisomo. Kyokka Tokiiya yava mu kyalo okuziika jjajjaawe ng'emmeeme emwebbise kubanga baali baagala n'okuzaama. Yandyagadde lujwijwirawo akomewo banoge emmwanyi zaabwe ng'obwedda naye nga tekikyasoboka anti nannyini kakomo bw'akakusaba ng'omukono ssaawo akanaanuuleko. Essuula yaffe ey'omunaana nayo awo weekomye. Tusinkane nate mu ssuula ey'omwenda.